Ensaza Bulemeezi zitongozza olukiiko olugenda okutembeeta emipiira egya 2026 egy'amasaza era ng'olukiiko olwo lukulembeddwamu patron omwami Frank Mutalaga era n'omwami Ssaalongo Ayiga Jonathan nga ye ssentebe w'olukiiko olwo. Abantu abo balondeddwa okuleka nga bakulemberamu ebyemizannyo mu ssaza lyaffe lino Bulemeezi. Bulemeezi amanyiddwa nnyo mu byafaayo ng'essaza ery'obuwanguzi. Bulemeezi mu 2023 yatwala ekikopo eky'amasaza, ayina ekikopo ekya 2019 ne 2012. Kale ebikopo ebisatu ebyo biyimirizaawo Bulemeezi okuleka nti nno ly'essaza erimu ku ago agakulembeddemu agali mabega wa Gomba mu kwangula ebikopo ebingi. Ekintu kino kyaffe ffenna tubeemu tukijanjawaze tukisuute nnyo tulabike ng'ekikopo tukikomyawo e Bulemeezi kubanga tusobola era tulazeeko ng'ebikopo tubirina nga tusobola. N'ekirala bannabulemeezi nze nkitegeera bulungi nti management goes with finance. Tukakase nti buli ayina kyayina kamu kamu gwe muganda.